weegendereze nnyo abantu abakwetoolodde, abantu b'olonda okubeera mu bulamu bwo okubanga be bakuwa amagezi beweebuuzaako era b'otambuliramu. Nkulamusizza nnyo era weebale okwekumira ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Mbeebaza nnyo abasubscribinze, abalikinga, abasharinga n'abasiima programu eno. Omulamwa gwa channel eno era omulamwa gw'omukutu guno gwakuza mu bantu maanyi okwekumira mu Katonda n'okumanya Katonda n'okumutegeera n'okutambulira mu makubo ge. Kati leero mbadde njagala kwogera ku kantu katono nnyo, kandi kale nnyinza okukayita akatono naye nga si katono kubanga kasobola okukyusa obulamu bwo. Topic eno ya kwegendereza abantu. Weegendereza abantu. Buli muntu alina emikwano, buli muntu alina abantu abamwetoolodde, abo be yeebuuzaako, abo abamu-influencinga mu bulamu bwe. Decisions z'akola era obanga olina abantu abakwetoolodde mu bulamu oba influencinga kinene nnyo, bacontributinga kinene nnyo ku decisions z'okola mu bulamu bwo n'ebibaawo mu bulamu bwo, bacontributinga kinene nnyo gye biri. So weegendereze nnyo abantu abakwetoolodde b'olonda okusembeza ennyo mu bulamu bwo. Lwaki? Kubanga buli bw'oneesembereza omuntu ayina ebintu oba empisa gwe ze watandiyagadde kubeera mu bulamu bwo, agenda kuba akuinfluencinga okulaba nti naawe otandika mpola mpola okuyingiramu ezo embeera. Kati kitegeeza nti abantu abo balina empisa z'otandiyagadde tebabeera mu bulamu bwo yadde n'akamu, wabula obasembeza kumpi kyenkana ki. Katugambe oli musumba wa kanisa. Oba oli musumba wa kanisa, olina okwesurroundinga n'abantu abali like minded, abantu abalowooza mu ngeri y'emu. Abasumba olina okuba n'emikwano gyo abasinga obungi abakuli ku lusegere ennyo nga basumba, nga nabo bali mu buweereza obuwe butyo. Ate olina n'okuba n'emikwano gyo abalala abatali mu busumba naye ng'ate si be bakwano bo ab'okululyo, si be weebuuzaako singa oba olina katugambe obuzibu mu maka ago, because osobola okuba n'omukwano gwo nga wa booda yakuvuga ku booda, osobola okuba ne mukwano gwo nga musuubuzi mu katale nga alinako byakusupply nga katugambe asuubula byakulya vegetables bikyalina omudaala, tosigwa ogendako weebuuze singa oba ofunye obuzibu mu maka ago, wabula olina okudduka mu abo abantu b'osuubira nti balina entegeera y'emu oba entegeera esukkulumyeko, oba balina foundation oba omusingi gwe gumu mu ngeri gye batunuuliramu amaka naawe ngeri gy'ogatunuuliramu. Nti bano mikwano gy'abasumba bajja kubanga batunuulira ekigambo maka okusinziira ku Bayibuli. So tebagenda kuwabula agamba ekikazi kireke, omukazi akokola atya bw'atyo, okitegeera. Bagenda kusinziira ku ebyo, ku musingi gwe gumu naawe gw'olina, Bayibuli n'ekigambo kya Katonda, okusobola okuwabula onokuwa amagezi singa oba ofunye obuzibu mu maka ago. Kakati naawe wena omuvubuka ng'oli eyo, oli mwana muto, oli mu high school, katugambe oli mu senior 4, olina emikwano ku ssomero, olina n'emikwano wabweru w'essomero abatasomera ku ssomero lyammwe. Oli mwana muto, olina amaanyi mangi, olina ebirooto, oyagala kubeera wakabi. Njagala okuzzaamu amaanyi nti osobola okunyumira obulamu bwo bw'obuvubuka n'ate mu ngeri ki? Mu ngeri ate tekuleetera kukola ki? Kuyitawo. Osobola ogendako mu bbaala, osobola ogendako mu ndongo, tekirinaamu buzibu, n'onyumirwa n'ozinamu ne banno n'odda ewaka, okitegeera. Naye ate waliwo ate wosobola osukkawo, kyandibadde na kirungi nnyo obanga oli mukristaayo ne weesurroundinga n'emikwano gyo nga bonna bakristaayo, nga mwenna mweholdinga accountable mu ngeri gye mulivingamu obulamu bwammwe. Nti ojja kuba ne munnaku awo nno awo ogenda awo si watuufu,
okitegeera tisinga waliwo embeera yonna gy'obeera influenced mukwano gwe asobola okukuza n'agamba kintu ekyo ky'oli mu kwengegingamu si kirungi. Era ogenda kulaba nga mikwano gyo singa obanga ogenda ovaawo tutambulira wano ogenda ovaako ogendera ddala eno ogenda okulaba nga bo batandika okwejjako kati awo ng'omanya nno ngenda nvaako ng'olyoka okomawo. Kati abantu bano betwesembereza abatubeera ku lusegere abantu abo batu influencinga nnyo n'olw'ensonga eyo weegendereze nnyo londa abantu abakuli ku lusegere abantu b'osembeza mu bulamu obwo n'obwegendereza because abo abantu ebiseera ebisinga decision z'ojja okukola mu bulamu bwo ne we ziba za bwenzi ne we ziba zaaki ojja kwekanga okulaba ng'olina mikwano gyo bangi nnyo abatavaluwinga commitment, abatavaluwinga faithfulness, abatavaluwinga bintu ebyo bo nga bali awo bagamba maani ukirabye olaba okitegeera so olaba omuwala oyo nga wakabi biki ate okimanyi kati nga bakuwa amagezigezi agowe gatyo okusinga ate abantu abalina endowooza ng'eyo abali mu Katonda abajja okujja bagambe abatajja kugamba nti omwana oyo omulabye wakabi omusobola abajja okugamba abajja okumulaba bamulabe bulabi badde ku mboozi endala okitegeera omuwala ayiseewo mulungi bamutunuulidde bamuvuddeko baze ku mboozi endala. Ekyo kya bulijjo njagala just kwogerako bwogezi guno omulamwa tusobola n'ogukolako study ya episodes nga 6 naye just njagadde ngufunze mbeeko just kyembabuulira nga tutandika wiiki eno kyenjogerako nga okuwa amagezi n'okuzaamu amaanyi nga tutandika wiiki eno tulowooze nnyo ku bantu abo betusembeza abatuli ku lusegere abatuwa amagezi abo betudduukirira nga tufunye obuzibu be bantu ddala abasaanidde okubeera mu bifo ebyo mu bulamu bwaffe. Mukama bankuumire mubeere bulungi. Oba olina ky'obuuza oba ky'owabula kiteeke mu comment section. Teweerabira ku subscribinga na kusharinga video zino abantu bangi bajje tukubaganye ebirowoozo. Mukama bankuumire.